abagala amasanyalaze sina masanyalaze wadde unity ndaba musiwuse mwena mulinge koyo kumatako nakula jetu abade mu high court enalabyeko ku maziga g'abantu abamu naye next ndoza nja kuba tulikodinga I think kuba atabegayira nti tulikodinga atebe nenda abantu abakulu buse bonna basiwuse pressa zibatta nga bagwawo nali simenta ambano nengoyeze bituli enako eri munsi nyoko yafa kubamba atagojja kufa pressa botaje bantu ku pressa nyoko te yafa kubamba ata embata zo mukaza mukadaza yagalira wamwe ne muzirya zona zona ngano abantu balina history yafa kirwadde kitemwa kyo nyana kiwura nge maziga go mukadde kikoli mwana kati kyabali koza kyako makunyoko yekka tekyako makunyoko yekka ezembara nakati zikyakaaba mu lubuto anti mwana ne mukuta temwana ne mukuta mbara zo mukaza mukadde zajja ngo kunywa amazzi ezitambula ne muzigaye ne muli embata zisukka mu 10 nyoko nazimba embata tulabanga nyoko yafa mbata nekyo gena kwewunya gye nkijje kati nonjagala okutegeeza nti ne kalangwa gakaba gejusa nabale mutane sente zo basabeze za pressa milioni 10 mbokole campaign tebazirina tajja kwebakako takwina mu interest ne mutabani wa kalangwa muleke bo wakana nsoro teka voice note ensine yerolera ne ulira amawano wayingira campaign nga toina sente wayingira zati ngaba chimanto so akuwangula wadde kuba oli mufero oli mubbi mubatabani wa kalangwa pressa jo muteka kwa aba milioni 10 musabeni wachi abagoba mugenda mu mpugu mekirembo mutegere yabagamba ata osobola okusayalinga kubigamba ku nsabeni byabagamba mu public lesaliyo mutani wa kalangwa yabengambi wachi nani chimanti baba futura kyabagane wadde okwogera rubbish wachi abafutura eyo yensi ekuteka woyina okubeera tatonaba inda akaluluka gwe tebalikako balika muzeeyi lindako kagwe bwe kati anyway njagala bajukiza mwe naba na Uganda twabadde mu high court olunaku lweggulo yagenze bulungi saso nakola live naye twafunye date bannaffe bakyegayirira yabaddewo n'obusajja bambi abo bonna bonna enjala bweruma nabo bwegayirira busaba kisonyiwa obusaba time omulamuzi nga talina time yabawa time neita ne batuwadde tenuku z'omwezi nga 2 March tuddayo I think ndowooza omuntu alina summons za high court ne bwe yeegaana ate banayogera biki that is bogus talk onoonya platform gino nze nina amasanyalaze naye ensi ogiraba wenna tunulanga omukwekweyeeka ensi ekkubi olinga akawunga k'amawogo tunulanga akawunga k'abasibe eyo yensi olaba otunula situka akujjudde mu tulaba face gira mu filter ng'etunulanga omukwekweyeeko wamira akaveera nakulakira bwemba sikusiwa lwaki obologa ate bakusamoninga simple as that oyagala ofune kato mupya nyoko yakugaba mu family enkyamu bakumukolo mugamba akuze mu family yentufu kyoleba wefaanana weka oli mwana mukolimire oli mwana wa kibi eno family togijamu kyova toyala toliyala ate omwana ina n'omugaba mu family ote toliyala oli mwana wa kibi kyova olaba toyala tolina wogumidde bujjana muwozi nagende embuya yampadde wamusangawa muwozi kanerugaba mbw ate bazireta wano byogera tebigatta tebinyuma nakunyuma oswala tebinyuma tewegumelekera wano okwetunga ku bantu bwe mwagendanga eggulu ne babagoba sale ampadde nga nenjala ekuluma ali wano semutonga wetogenda nga wetusiiba ffe yatuwadde ne contract senkubuga ali mukola yakawumbi kalamba gwenga tebakuwanga ani yagambye nti ndi mukozi mu campaign bangobayo ne wangamba kati njivuge ngenda najo nabadde ne speaker wakanga akome lwatusanga my sister you come at home newe nsimbula kati campaign tebazigoba mu bantu mulekera okwogeza obwasaamirivu oyina kiki kinamawunye kimamwe ekirowooza mbu kyasoma ate mwogera rubbish tewali gobagoba mu campaign tuyindi busy ffe tuli busy munnange
tuli busy tulina ebyokola okujjako nga gwe tolina byakola oli awo yasamirira emirimu egwange ogumanyi mulimu ki oyagala ogumanya buza Jane Madam Jane that's State House ina emirimu emirala ntono gye yampa jawano mu Buganda seyo ina emirimu ntongole gye ndiko so bwe ngamba kati nti ngenda once in a while because I'm busy so obutamanya tobufuula ddembe mukwano obutamanya tobukola ki kyobala abantu bakwenyinya olaba nekisa kyamukama yakuyise ku mukolo gwe ngade yakuyise kyovudola nga nowe yakuyise mu kooti oliwo nga tipi kukozesa oliwo nga tipi kyeva mwegatta mu kamotoka mwena ne muwunya ne mwesona ne mujjanga mwefuuyidde si mwe babi nyoka akuze mu family yentuufu obe n'emirembe otherwise toli bana mirembe ku nsi bakugaba mu family eyo mufuna olowooza nti ojja kufuna ekyobusika tolisika tolina nakyo oyo osikire ki ogenda kusikira ki mwayina kaki mwayina ki singa abadde ayagala nnyo okukakasa abantu yandikubire n'ojja ku high court yo twabadde nkugambe kwata ddamu ennaku z'omwezi nga 2 March nkuwadde deti njagala ogimakinga ojje muleke kwasamya na kulya bbi otegedde ye kaza yenna naye era mutswabusabu tabula yenna stress mumazeewo tabula mavivi gamuweddeko ennyama ali awo ayasama abalimbalimba ensaaji wulira yamira kyatasobola kuyisa mbulago ensaaji kola ki oyagala kandi nesemoni zirimba bwata obwetala kupumuza wali ampise bwabate bakuyisa wakima singa teyali magambo kumwegayirira nnyo kufiira wate batumulidde kalulu ka muzeeyi sikako bakimanyi ogenda kuwangula bona kumanyi olya ifeeri oli mubbi lwaki wawala obate bakwita lwaki wavayo ku ssatu nga nokwogera toyogera nga sukali yenna akukunkumuka afuluma pulesa zaali zikusse webaza nnyo magambo naye ojja kukiwulira so lekerawo okulimba ebyekisiru emisango gye mwaggulawo giriwa nze mwaviolable am around am here gyakomawa mbu baita bagenda ku CPS bakola misango giriwa what is those case ziri ludawa ayasamira alinga entuyo z'amatako ugeresa okuwasaka nakatala nakwegattako kolepinga nga buli kaseera konna kaweddewo anyway I think nti okulimba si kubi naye kasitokiriza mbiri bwe baofuusa walayo kugwe kenyini omuntu ndo olayo wofiringa small olayo waweddewo bwe mba sikusigwa lwaki weetakula bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba dduka ki odduka ki neggwanga ojja difuluma tonnaba ojja kulifuluma odduka ki